naye kyenjagala otegeere nti gavumenti ya wano ebikolwa byayo byebisalawo ow'amaanyi ku ludda oluvuganya. Ebikolwa bya gavumenti byebisalawo omuntu ow'amaanyi ku ludda oluvuganya. So buli kalulu akajja kabeeramu bakandidate babiri bokka. Alemeddeko ne gwe balowooza nti yamusobola. Abalonzi be bamu era tebalonda bibiina. Otherwise balilonze batya ekibiina kye batannayiga eky'emyezi 3. Bo bawagizi ba muntu. Bo baagala omuntu abajjirako muki omusajja. So abalonzi ba Uganda si banna bibiina. Abalonzi ba Uganda bannankyukakyuka. Era omuntu yenna n'abalukayo olwaleero n'abawa essuubi n'akola ebikundi bye n'akola ne bamuba omukono ne guvaako n'ajjira kagaali n'anominatinga wanu gwe balonda. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu. Nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. 13 ensosozi 10 radio 7 era karabye kubukama bwa kabaregara Fatim Sokege manye kigambo ku kigambo program etuli era nga tuli ni Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde Councilor tuli mukubanga tukuba touch mu nsonga ezigena maso mu ggwanga maso tukole mu program eji nga yonna bagiyita Africa Action Plan ko tugenda baweera amabanja okubawola oba okubawa obuwi oba okukola nammwe business. Kakati jukira bana abasajja mu bimu ku proposal be bali bakoze bano ba president nga baagala okukakasa abazungu nti fe tuli okay tuli bulungi twagala ne demokrasi atambule atinte mu nsi zaffe era banaye mutuwe sente twagala tufune ne sente ezi kuba bali babitunuulira ebyo nga banakuwaka sente demokrasi ali atya human rights. Yes. Kakati mwalimu n'okuteba ebibiina by'obufuzi ebingi nga ekimu ku bubonero obwa demokrasi ya mawanga gaabwe. Bana bakulembeza abaffe President Museveni n'abalala ebiseera ebyo okusinga bali mu galale. Bali abasajja be bali bakafu. Nena bano basaako omukono nti twagala tujja bita. Kati ne kifuuka nti okuqualifyingira essente ezo oyina okumala okuteba ebibiina byaki by'obufuzi. Era ne bateekawo ne peer review process. Peer review process eyo ng'egamba nti tujjanga kwekeberanga era okulaba twachivinze tutya golozi zino okusigala nga buli dakiika batwongera ettooke n'okubanga tukolagana nabo. Kakati n'olwekyo mu time eyo wano mu Uganda President Museveni twayitulina kye tuyisaawo nga tuyisaawo era teyagamba nti tubate oba tubite yagamba tubejjeko. Era engombe yakolaawo yagamba tubejjeko. Era yategeka akalulu k'ekikungo n'embeera etitati egiragira mbu abantu balonde tugende mu bibiina. Opposition yonna neegaana okkeegattamu. Yeye nyini ne yeeterawo ebibiina by'obufuzi ebigenda okkeegattamu. Era ekimu ku byo kyali kikulembera omwami Nelson Ochegere ndoza kati yamuwa obwambasada. Eyesimba okukulembeze mujjukira. Era ne ssente ekirala Nelson Ochegere oyo yali akolagana ne Rwomushana Charles mu kibiina ekyo President Museveni kye yali yateekawo. So n'olwekyo abantu baffe batuwuliriza nyamutegeere nti tewaliwo wano nteekateeka gavumenti gyeyina kuta bibiina bya bufuzi bibeere nga bitojjera bulungi. Enteekateeka gye tulina okukola yakusooka kwekwata wamu nga tetufudde mu bibiina byaffe tulyoke tukole omukungo ogusobola okukyusa obukulembeze bwe tunaamala ebibiina tubite. Wow. Nsaba tuwummulemu katono nnyo Honorable bwe tukomawo wenyiwe tugenda okutandikira nti kubanga tukyalina fiya bwetyo nga tukyalina ebizibu ebityo kituwa kifaananyi ki ku kalulu akagenda okuddako amidisiti ebibiina ebyo byetulaba nga nebitandisa okuba nga bimerukawo naye katujje naye si kituufu ebyo si bye by'obufuzi. Ffe abasinga twagala nnyo obukulembeze okusinga eby'obufuzi. Obukulembeze bulimu responsibility theory. Obeera olina okuba nga buli kyokola kirina okuba n'ekigenderero. So twagala nnyo okwogera amazima. Amazima obuzibu bwago nti ebiseera ebimu tegabeera na koramu ey'abawagizi.
abantu baagala nnyo omuntu ayogere bye baagala okuwulira amazima gabaako abawagizi batono babeera batera kuba batono abasinga okuwagira bawagira ekintu ekyobulimba naye nga kinyuma akati olwaleero tewagenda kubaawo okuvuganya kuba pulezidenti bwa Uganda leka naawe tewagenda kubeerawo naye wagenda kubaawo okuvuganya mu bifo ebirala so omuntu aba yeesimbyewo okuba pulezidenti kyasinga okuyambako kwe kusitula gye bayita okusitula omuggundu ogw'abanne balondebwe mu bifo ebirala ebitafiibwako pulezidenti wa Uganda amanyiddwa nti asinga kufa ku kifo kye kyokka wateeka amaanyi kati ekifo kye takifaako nti awangule akifaako nti bwe bamala okumulangirira nti yawangudde tewaliwo muntu ajjayo kipiira kikuma ng'alabira ddala baamubye nti ateekawo embeera gye nayita demokuradula abamu balowooza mba njogera luzungu nti oba oluzungu lwamaanyi nirwe kyekitegeeza kati tolinayo ngeri ndala gyokikola ateekawo obuteesi mbeera eraga nti waabaddewo demokrasi kati eyo embeera n'agikozesa bantu bebe yalonda aba electoral commission n'abagamba kati mulangirire so lwaki nkugamba bwe ntyo ensi ezize zikyusa obukulembeze zisooka kukyusa electoral commission mu mwaka Moi akalulu ka candidate gwe yali alese Moi bwe yali ava kuba president webbanga lyonna 62 66 62 Moi yabanga asinga obululu naye nga bwolaba obululu LDP bwefunye ne DP bwefunye n'ebibiina ebirala bwefunye nga bw'obugatta baali badde basinga Moi obuki ekyabayambanga nga electoral commission ebeera ne commissioners 8 kakati nga ba commissioner 8 ogenda okwesanga nga Moi ayinako ba commissioners bameka bana kati ate ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ogenda okulaba nga nabyo byagabanye ebibiina 2 3 nga biina nabyo ba commissioner bameka bana oba 3 omu nga ye chairman kati nga kitegeeza nti tewabaawo consensus mu kulangirira bikyamu kubanga ebibiina byonna birinako control ku electoral commission kyekisooka ekyokubiri waliwo support robustness mu Kenya nti Kenya amawanga Kabila nti bano batu Baganda bano batolo bano baki goge nyini gayina consensus ku bintu begabagagala gaba ku kigasalawo era gabeera mabega w'abakulembeze abava mu bitundu ebyo abasengejjeddwa either nga beesengeze mu ntalo ze bazze balwana ne babalabamu ne bagamba nti oyo alimu omulamwa oba nga ba elder babasengeze kati nga kitegeeza nti bona abo oyogera kati olwaleero ne Gachagua for example Kenya kitegeeza mountain ye waana alaga akalulu kaayo bwe kagendo gitwala tebaliko kubuuza tebabuuza bagambye era waliwo ne semateeko oyo wa 2010 owe Kenya bwe yali akolebwa abajaluwo tebaamusoma bagamba bugambi ntuwagidde Raila Odinga position gyataddewo gye tukola ki gye tugenda nayo bababuuza mwagisomye nti baba anasoma nti ye baba Raila Odinga yasoma yabatunuliddeyo dda gye balaga kakati wano mu Uganda tetulina muntu gw'oyinza kuyita n'otuula naye ku mmeeza mu bannabyabufuzi n'olowooza nti kano kootudde naye waliwo eggwanga gyasibuka n'olwekyo kyakkaanya nakyo lyeggwanga eryo kyerigenda okuwagira tewali bagamba nti when cobwebs unite they can tie up a lion nabubi biwuzi bya nabubi byegatta oba nabubi ne biwuzi byayo byegatta bisobola n'okusiba empologoma naye ffe tulina bumyu ffe tulina binnabubi ebitalina wuzi tebiyinza yadde okusiba akamyu so kubanga abantu baffe toyina munnabyabufuzi gw'oyinza kusiba kantuntunu n'omutambuza n'omuzza gy'ava n'omugamba kati mpitira abasajja bakakiiko wano aba district ababo 18 tutuulemu embeera yandibadde nti olwaleero bw'oyita ekibiina nga jema nti muje tutuule oba DP oba kyemukkaanyaako wano
mugenda okuva mu kizimbe nga n'obukiiko bw'ebyalo bw'ekibiina ekyo buli mu kukkaanya buli mu kusaasaanya njiri eyo bimwatuuseeko cross sectional command structure naye kakati tewali kibiina kikiina so si kirungi ffe kutandika kwerowoozaako nga bibiina bya bufuzi so nga ate tumanyi tebikola ki tebiriiwo biri mu kampuni babiwandiisa naye nga tebiina nkola ebibeezaawo Kenya Electoral Commission bagigabananga n'olwekyo yalinga esobola okusalawo ekintu ekigaana gavumenti eriko okubanga ewangudde olwaleero engeri gye bakolamu Electoral Commission ye Kenya ba commissioners ab'enjawulo balondebwa obukiiko obw'enjawulo nga ne Kenya Law Society mweri oba nalabe banga Julie ya court ne coalition of political parties ngeri represented na kakati omanya nti Electoral Commission ejjagenda okujja nga tekiri obvious nti yesimbyewo yagironze ng'ekiri wano bwogenda Mozambique yo parliament yeronde Electoral Commission bwogenda Namibia balamuzi be balonde Electoral Commission kakati wane Uganda eyesimbyewo yalonde Electoral Commission kitegeeza nti n'olunaku lwabawo emirimu bakola obubaga ndi bafunye emirimu gy'okulya kakati we muntu oyo gwe bw'abaaza okukewaka bw'abawo ekibuuzo kimubuuzibwa who wa boss addamwani yamwa pointing of course bwaddamu n'amulaba ku ballot paper olowooza alyogera biki era bamusuubira nti bwajja musiima kati bakugambye nti kukulonda kati kugenda kubeera kwa electronic luli obadde okuba akalulu noddamu n'okebera obaddala wootiikinze weewuwo kati ku electronic bw'omala okukakoonamu bw'oti okebera otya oba gye kaalaze gye watadde so abantu baffe bakyamuukirira mu bintu naye nga tebamanyi bulungi kubigenda mabega kubigenda mu busomyo kakati ogwo gwe mulimu ogwandikoleddwa ba intellectual kati nga abatali ba intellectual abayina nabo bye basobola ebyenjawulo nga babega mwegatta wamu ne mulyoka mutambuza so n'olwekyo olwaleero bajja kulangirira ebivudde mu kulonda naye nga tewali ayina bukakafu oba ddala bivudde wali ku polling station gw'ogumana kye bagambye kati ate abantu baffe njagala mutegeere nti ebiseera by'okulangirira ebivudde mu kulonda kakati olwaleero waliwo ekiwandiiko ekyayise media houses zonna yes nkirabye kwano UCC kyefulumiza UCC erina ekyo kitongole ani yabalonda president yalonda tabeereko ku ballot paper kati ebiragiro ebijja okutandika okufuluma ebitajja kuba public ng'eyo ebbaluwa bwe yakoze bya wawe musooka n'okulangirira ebivudde mu kulonda bayinza okutandika ne bajja ne batandikira eyo gyawangudde bagenda okutuuka wano mu Kampala mwe muwangudde nga tewakyali asitula bipiira ku byokya kuba ekyo gavumenti kyetya ate tya kirala tetya nti no mujja giwangula ate kati bwe buzibu bwe tubeerako nti ffe tugenda ne tweteekamu gye bayita a figment of a fertile imagination ekimera ekintu kyo walolabye omulalo ali ku bisaaniiko nga bina bwati akebera bwati avimba mu mutwe gwe muli abaali n'ekirowoozo nti naggagga nnyo era bamusanyufu abaganda nti bamuyita bamweyana bamweyana kati tulina engeri gye twebeeza mu mbeera eyo era ne tubeera naawo anti kati olinayo abantu bonga 18 babeerawo ku social media ne bavuma omuntu kati nogamba kakati avuma yennyini ayina essimu anyiga emirundi 3 okunyiga ennyukuta egi kubanga screen yayatika naye abo abantu obateeka mu kyebikiro mu kintu ky'okulowooza nti balina kye bali naye nga tebakiri tutandike okwejjamu ebyo bye tutali tugende mu reality ate tujja kukola nnyo tujja kuyitawo honorable ako kennyini akonkonyeku wano njagala bunakano kamiringulire kati president yagamba nti ate mumulaga nti mumweraliikiridde yakakabira obululu bwakakadde kalamba nakalagono tukayina go omuntu gwalonda naga nti ate yasaze bubi babanzi bye ekyokubiri kibaita opposition why kuguno omulembe mu biseera mwe nga muvubuka ngusolo feeling opposition yemwe Kampala eggulu n'ogendayo nolaba nga Dr. Besigye namulengera nga okumawulire nga yayogumiza ggulu lwaki siwe kikyali I mean olaba ekibiina kakati ekisinga amaanyi mu opposition Kasakisuka Nakasongola Kasakisuka Masaka biba biralamuko
kuguna omulembe ne luli kyalinga lesi kiringa ekiri balanced muko tuganye president eri ebizibu byabwe bikozeeko nnyo political parties eringa kati zikendedde nnyo mu bitundu ebirala regions endala ba actors be bakoowa nkatwina style empya opposition style eyo tewandaba waginoonyerezaako nti tuyina kati aba first biri mugumu bafunayo kuba first time voters olulu bwa Uganda abantu abo balonda omulundi ogusooka nga balina omuntu waabwe gwe bawagira naye ng'ebbanga lyonna era bazze bamulonda naye nga bamulonda ku bintu birala artist of the year award ebintu bwe bityo kati this time ne bamulaba ku ballot paper era ne bamukola ki bamulonda ekyokubiri ye yennyini enkula ye ey'ebyobufuzi ye background gyavaamu ya show business okitegeera ya butaala mataala bwebuyita obutaala obanga mujerega naye ya business neyokubeera nga ya kamera funira ku bumanyifu ya tutumu yes kakati ettutumu nga ye mwajja sente kakati ne mu politics bwajja naye amulabira mu galubindi za tutumu ettutumu terifaayo oba ku buli kyalo kuliko abantu lifa ku gaali ewera era ebbugumu erisinga kati ku ludda oluvuganya liri ku social media si ku byalo ku byalo tufuna mu kaseera k'okulonda kye bayita celebrity panjanduramu nsimanyi nze ngeri bya bibuulira mu Luganda celebrity kubaira bya luzungu technical guba muyaga ogutambula era bwe guggwa era guba guwedde nga gudda ku bintu birala so kakati temubeera mu nnyo capacity to organize mobilize kakabolingalaga ti mulimu ekifaananyi ky'oba olaba ggwe nga ggwe kyeweeraba nti oli w'amaanyi nga si ekiri kiringa tuli wano mu radio yes naye ekyamazima twogera nititumanyi baani abawuliriza kati eyo ye showbiz nego kiwulira muli nti nkasuka organizinga akalulu n'okawangula oteekeddwa okubanga buli kyalo ogenze nga buli kyalo kuliko abagenda okukuuma obululu bwo nga buli kyalo kuliko abagenda okutwala DR form eyo bagitwale ku muluka musajja w'omuluka avuga epikipiki agirete ku district kati abasajja ba district bavuga akamotoka bagirete ku national headquarters nti electoral commission egenda okulangirira ebivudde mu kulonda nga mugamba bugambi nedda wano olimba tebifaanagana na bino ate gwe ogamba wano naye tugenda netusindika abantu enamboole nga nabo bali ku showbiz akubira n'abewaka nti kamera ensongamu kakati nga ye kyaliko tetujja kukkiriza kaseera bamuggyako kabaiti kati naye nga kyagamba obutakkiriza naye takimanyi kyova olaba nti waliwo standards bbiri Supreme Court eyo zeetera okusalirawo presidential petition of course ne high courts mu election petitions endala ziziina standard esooka ya illegality nti osobola okusazaamu okulonda singa wabeerawo ebibadde bimenya amateeka okugeza obadde oli minisita onoonya obululu naye obunoonyeza mu motoka ya gavumenti ekyo kiriirigo kati obujulizi obwetaagibwa kuba abadde okuba obukiiko biki bifaananyi ng'okozesa emotoka eyo oli mugikozesa eyo illegality esobola okusazisaamu okulonda so ne wali presidential petition kasita mubanga muyina ebya illegalities musobola ebyenjawulo okusazisaamu ebivudde mu kulonda ensonga ey'okubiri gye bayita irregularities illegality ne irregularity byawuka kati irregularity kyandibadde ekyokugamba nti akalulu okasoma bwoti n'okalaga abantu n'okazinga n'okabala n'ojjuza DR form kati naye gwe kye wakoze wagambye bugambe nti buno obuli wano buli bibiri mwana era bwono kakati n'owandiika mu DR form okitegeera ebeera irregularity ekyokubiri wakoze nti kakati ekyo obutagoberera nkola standard eyo eyogera ku kye bayita substantial effect oyina okulaga kooti nti irregularity zino zaabaddewo wabaddewo n'okuba amasasi wabaddewo n'okukola bino oyina okulaga nti they substantially affected the result
nti wabaddewo effect y'amaanyi era byabadde bisobola okukyusisa ekivudde mu ki okulonda kakati ekyo tosobola oyina kumatiza kooti toza kiwaako bujulizi nga tumanyi bululu bwe wafunye ku buli kyalo tubaba awo tetusingawo kuba tetuba na DRF omuzaffe kive eno tuyina ebyalo okulonda nga kuggwa kuliko ekipande kimu lwakuba nti bannayuganda bo atunula wabeera wokka ye wabeera walowooza nti ekiriwo kyekiri mu Uganda yonna naye gwe vuga emmotoka nga tumaze nomination tutambuddeko omwezi ogwokubiri ogenda olaba ekiri mu bitundu otuukayo nga abantu tebakirabanga nako nga ne candidate tebamumanyi tukirayoko no by elections zonna ekyamazima abantu abamu batya okukyogera olona buyinza okuba okimanyimuko netulaba bacandidates abamu abesimbyewo musonga nabo opposition najja n'emmotoka okuva e Kampala ate olumu aba sina balonzi ofundike owulira poliisi bakutte abalala ebasibye abalala baggalidde kwegamba ogenda okulaba nga ate ku kalulu wano akakubiddwa si bwe biri simanyi anti kakati kyalo okwo kubeerako ebintu bingi ekyamazima kubaako ensonga kati nga bolaba kati akalulu k'ekisolo akalulu k'ekisolo ensonga zaako zaali za kweyawulayawula mu mawanga ne mu ddiini tewaaliwo bya bufuzi oba bya NRM oba si bya NRM tibyaliyo kati by election ene y'ekawempe egenda kuba ya ludda oluvuganya ne gavumenti tesobola kuŋŋamba mbu waze independent olina okubanga gwe candidate yazze bwe bagamba nti candidate omuzoganyi yaliwa nga gwe yegwe ku ludda oluvuganya bwe bagamba nti candidate wa gavumenti yaliwa ngira yegwe beba abantu ababiri abagenda okuvuganya abantu abaddako bagenda kufuna obulunga 318 kubanga gye biraga bigenda enegenda kubanga by election bwe ino kubeera mu Kampala why because mu Kampala wo waliwo issue agende takola ki tagenda ekisolo teriyo ekisolo waliyo issue jesagala kwogera ku radio kuba baba wadama baluwa nenga ya busogo bagera ku meeting ya lwakuna sagala kuteka nenga ya kusosola mu ggwanga erimu mulimu etundu ly'amawanga amalala abiri nti waliwo abalina ennyindo empanvu n'abatazirina ke kalulu akali ekisolo bo bali balina ensonga zaabwe endala nga sena za ggwanga nga ne bw'okyusa n'ogamba nti ono gwe balonda ne bwe bandi wadde muwadde nga ajidde ku jeema era bandi muwadde olw'ensonga bo ze basinziirako ze baagala eyo tewaliyo tetwalina mukisa ffe abaludde oluvuganya kunnyonnyola bintu byaffe era baatulabanga ne bagaa these guys are also come kakati nga babalabanga mu abalambuzi nawo ndoza namwe mwalinga ffe bannamawulire abagoberera obugobereza ensonga abanyumye kakati bw'oyambala obulungi bagamba wanyumye naye nga gwoli ku nsonga ndala nnyo so nolwekyo ekyo kikyali eyo kakati wano mu kalulu ako bwa pulezidenti nga be nakugambye tewajja kubaawo okuvuganya naye wajja kubaawo omuntu asinga okuteeka amaanyi mu bakandidati be saawa eno tamanyiddwa abantu bwe balowooza bo balowooza nti ebyali mu 2021 bijja okubona kati birina okukolebwa naye kati bitandise okukolebwa candidate gavumenti gwenaasinga okubonyaabonya protest support gyegenda okulaga kubanga abantu bajja kulowooza nti oyo kyekikozesebwa ekirungi kyoyinza okukozesa okuba gavumenti sympathy ne protest so n'olwekyo kati tekineezimba bulungi kubanga waliwo obujogoli bungi ebikyatataganya bingi kuba tulina by election yiyo yes mgwakusatu 2021 yakolebwa Arua by election eyaliyo naye amasasi yalimu amasasi mwami Kyagulanyi bamutse biki CNN biki kakati tutunuulidde tukyayina kati ensi bagiraga abantu ba mirundi waliwo nupu emanyiddwa nga y'amaanyi kati ku opposition naye waliwo ne munnabyabufuzi abonyabonyezebwa tobitwala for granted oyo kati wafiira mukomera olowooza omukyala tayinza kwambala n'akufukira ekizibu olowooza osegirinya yabadde ayambadde kakati oyo so n'olwekyo ebintu bikyatambula for now tolinaba kusalawo tukyalina bingi bitusobola okulaba tituyina omulamwa ogwa
ogw'okubeera nti social media yesalawo w'amaanyi gukyatambula era abasinga bwe tuteegatta era n'ekyokuleeta ababaka bayinza okutandika okulinnya ku minzaani nga buli omu bamupima ku byakoze oba ku busobozi oyo ajja okusinga ekibiina kyajja. Naye honorable waliwo omuntu eyambuza ekibuuzo wano nga kikulu nnyo naye nga nja kwongera nange okitaguliramu nga nkikubuuza lwaki buli luvannyuma lwa myaka 5 newankubadde President Museveni ye addayo omu naye tetuddamu kulaba weevu oba kibiina ky'amaanyi ge gamu n'ekiba kibaddewo mu previous election. Actually kiringa kino sijja kugattaka nga tegana amawanga abiri Uganda ne Kenya biringa ebyagala okufaanaganako somehow ti 225 no wadda kati oyinza opredictinga noga nti Kyagulanyi tagenda kuddamu kuba n'amaanyi ge gamu oba agenda kuddamu kuba n'amaanyi agasingawo oba wakiri yandiperereza bali naye kiva ku kiwaliwo byotukoneddeko awo naye oli akimbuzanga kibuzo naye nga kankiyita oyinza okuba Kenya kwajjo kyanukula buli kulondo okujja nti opposition 226 eba na kirala manya 216 noga nti ate balese mukulumba baze ate ne Besigye naye najja nakole nayingirawo 211 sobi ngeza kukola tujja na kifaananyi kya njawulo boli awo ne ba player nga banjawulo lwaki mu opposition ya Uganda kiganye kati mu Uganda njagala abantu bafe bategeere abamu manyi tebamanyi naddala babeera ku social media abasinga baba tebamanyi kati ate omanyi okumanya n'okulogebwa bifaanagana kati go mkyala we yali akulozeeko simanyi niye akisobola kubanga gwe baloze tosobola kutegeera gwe obeera olabira ddala tebakuloze fe abalaba ffe tumanya nti kati gwoli mu tali yekkooyo oyerayera olujja golooza laavu otandise okumukulisaayo nga gwomusooseewe waka omusajja papa kanzire yadde nga ansanga eka meme badde ntyemuse simanyi nti odda saawa zino kakati ffe tumanya nti gwe olina ekizibu kyewafuna ekyokubiri it takes wisdom to know who is wise gwe olina kubanga oli mugezi okutegeera omuntu omugezi kubanga kyamagezi okutegeera kyetaaga magezi gwe okutegeera omugezi olina kubanga oli mugezi bw'oba toli mugezi tosobola kutegeera nti omuntu mugezi because how ekyokusatu mu nsi muno buli muntu alowooza nti ensonga ye yentuufu kyamanyi kyekituufu ensonga era omulala kyamanyi kyekikyamu otherwise tewali nsonga gwe kubeeza na kintu kyomanyi nti kifu gwe n'obanga kyomanyi oba kitegeera so kitegeeza olowooza byomanyi byebiki byebituufu kati kyetaagisa muntu mugezi okutandika okwagala okumanya kyabadde tamanyi era nga mweteefuteefu n'okukyusa kyabadde amanyi n'ategeera nti si kituufu n'alyoka amanya ekituufu kyovola nti ffe abasajja basoma ennyo bakugamba nti education is a continuous discovery of your ignorance buli lunaku lw'omala mu kibiina oba mu kusoma obeera weeyongera okutegeera kyobadde tomanyi kakati abantu bano abajiga abatamanyi naye kizibu nnyo okutegeera nti takola ki tamanyi kubanga okutegeera ekintu ekyo weetaaga magezi ate bambe abeera takola ki tagayina era tosobola munenya kakati abo abantu ensi ebangwira era okusinga bagimalira okwo kugundi okwo kubeera nga naye kyenjagala otegeere nti gavumenti ya wano ebikolwa byayo byebisalawo ow'amaanyi ku ludda oluvuganya ebikolwa bya gavumenti byebisalawo omuntu ow'amaanyi ku ludda oluvuganya lwaki kubanga abantu abagala gavumenti eveeko ebbanga lyonna babaddewo bazze beeyongerako bweyongezi mu mwaka 1995 baakola ekibinja of opposition kye bayita Interpolitical Forces Corporation nekiwagira Dr. Semwogerere yali wa DP eggwanga lyonna ne limulonda lyonna era naye kirowoozebwa nti akaluluke kakwatibwamu kwe kulonda okwasooka Eh. vanyuma lwa NRA okujja mu buyinza yes kakati
omwaka 2021 Dr. Besigye na wandike kiwandiiko ne baagala omukoti masholinga na abeeru kunji ne bekalakasa ne bamuleka baagala omukozi n'alangirira nti yesimbye kuba president wa Uganda opposition ne mwegattako ng'ekoze kye bayita IPC IPC ne mu 2006 era 2021 balonda Dr. Besigye era kirowoozebwa mbu kubanga for the first time edda mu kalulu ka 96 aba Western baali tebabalowooza nako kube basaba obululu kyali automatic abantu bakyayina bino pajero zigenda mu West biki kati Dr. Besigye ajja aleta narrative empya nti yava mu West avudde maje yali mununuzi ayingiddewo opposition mwegaseeko sebagala mwegaseeko Dr. Semogera muwagidde yanoonya obululu ajalagidde era kirowooza ajinalagira 2006 Dr. Besigye bamukwata treason ne bamuteeka mu komera era ya nominating ataliwo ali South Africa awandisa kifaananyi ali mu komera wano we yagenda ke South Africa ne bamuwayiriza olina timu y'abayekera aba PRA aba China nebirala bwe yadda wano bakwata mukwate ne basuula mu komera nomination zigenda okutuuka nga ali mu komera naye amateeka nga tegamugana ku nominating na kifaananyi bwe bamuto okuva era ebiseera ebyo eyasooka okwewandiisa yali Dr. Sebana Kizito ebiseera ebyo yali wa DP yali akiika Emengo buli kimu n'akwata kati front page naye Dr. Besigye wayitawo weeks nga 2 ne bamuta yalinga bulaba enjovu egudde mu kataba n'obuzibu n'obubaddemu nekola ki ebujjamu na shooting waggulu era kirowoozebwa yawangula akaki akalulu ako kabiri mukaga so tugenda mu 2 so buli kalulu akajja kabeeramu ba candidate babiri bokka alemeddeko ne go balowooza nti yamusobola abalonzi be bamu era tebalonda bibiina otherwise balilonze bati ekibiina kye batannayiga ekyemyezi 3 bo bawagizi ba muntu bo baagala omuntu abajjirako muki omusajja so naye kyetaaga magezi gokka okumanya kino ekintu tosobola kubeerawo ng'obimanyi bumanya weetaaga kuba na magezi so olw'okuba abantu ebbanga lyonna banoonya omuggo oguba ku biraaliko kati batera kugulengera nga guli mu komera guli mu kubonyaabonyezebwa awonedde watono okufa bannaabwe banjiko abali ku lukuŋŋaana lwe katugeze nomination rally 2016 amama Mbabazi bwe yajja yamala weeks 2 olukuŋŋaana lwe yakuba embaale yagenda okujja Ejjinja bamukwate bamulete ku Jinja Road ng'ali ku top era ku nomination yali waggulu nomination ye yagikola leero ya Dr. Besigye nga yancha naye government kirowooza bwe yali teyagala Mbabazi abeere n'amaanyi era Museveni yamwogera naku throughout the campaign yamugina waling byali byabwe naye ebiseera ebyo era waliwo n'ekirowoozebwa naye abo sobukakafu tebuliiwo kubanga Kayihura yali yakola gye bayita ba crime preventers kirowoozebwa nti omu ku ba candidates yaweebwa ba crime prevent omutwalo mulamba nga bamukubidde ne t-shirts nga tamanyi ne bamuyiraawo n'alabika nti yali ku top Bannayuganda bagoberera gye bayita bandwagon effect mbuyaga kye balengedde ndi kye kikutte bonna kye bakola ki gye baddukira era bwe yatandika ne poliisi n'etandika omukwata wakati mu kalulu nga bwe mukwata abantu ne bagamba wano wekaliira oba kitegeera wano wekaliira yasinga okukola opposition leader mu Uganda so abalonzi ba Uganda si bannabibiina abalonzi ba Uganda bannankyukakyuka era omuntu yenna n'abalukayo olwaleero n'abawa essuubi n'akola ebikundi bye n'akola ne bamuba omukono ne guvaako n'agira kagaali n'anominatinga wanu gwe balonda so n'olwekyo
tewaliwo kyasaliddwawo saawe ebikyajja bikyakola ki bikyajja kati ate Kyagulanyi asobola okubeera w'amaanyi okusinga ne bwe yali 2 okusinzira ku bibayinza omukola okuva kati oba asobola obutaba nago era okusinga ku bayinza omukoze naye nga gavumenti teyina kuyita mu kupromotinga muntu nti ekuwe sente era nze nalabayo ne babuzabuzizza bambi ne baagala okukola ebibiina ne bakola ki ne babawe sente kagamba obatunuulira n'olaba nti kati ate bano bo baabuze ne bakamala so olwaleero tosobola kukola kibiina kya byabufuzi ng'ogenderedde mbwowangula okulonda okujja ekibiina ky'obufuzi ekipya kubanga kukola soda mupya nemutwala mu katale emitendera n'abamunyo bagamba oba yakuppye gundi talina waatuuka oba ku pepisi oba njagala mbyogere bibiri nga bwe birwanagana kuba tewali kyalanze so si kyangu ekintu ekikola ekibiina guba mugundu oguba guleeteddwa nga balowooza nti gwe solution ku muntu alemedde ku bukulembeze so kyekize nga kikyusa abantu nti Sebagala yakirina Semwogerere yakirina Nambooze naye yakifunako naye tiyawangala nakyo Besi je yakirina kati gundi yakirina mu lulimi lw'omupiira baga nti ali ku foomu afunye foomu tewali kirala n'olwekyo bino tebirina nnyo science ali awo ya Uganda just bya mugundu naye n'omuntu aba n'abawagizi baba batamanyi gye babeera awo tutambulize eggwanga we litambulidde onale bunyala nkukyusa ate yo nkujjeyo ku lunaku olwaleero tulabyeko munnamateeka Aaron Kiza nze kantabudde ninga kankulinde bino gwo bitegeera Aaron Kiza yakwatibwa olw'okuba nti yayise olugaayo mu kooti ey'amagye lwakuba nti mulina kalike mugaba bannamateeka nti ensala kooti weesalira ba wonna we basalira etteeka wetandikira okubanga likolera nakati kooti egamba nti akomewo mu nga 3 ogwokusatu balabe kye bagenda okukola naye okusinziirayo ku kooti egamba nti n'ekibonezo kye bamuwa balabanga ekiri feya myezi 9 omusango gwe yazza mu kooti guba myaka 10 ekibonezo ky'abalina okufuna akati nga buli muntu yeebuuza eri Supreme Court yagamba nti kooti teri mu mateeka kitegeeza n'okusala omusango tekyali mu mateeka okumusalira oba bye baakola akati emuga nti ekibonerezo ffe tulaba nabbanga ttono bakuwa kisaamusaamu tewabawo contradiction ekyokubiri NRM kokasi wagitegeddeko nti baatudde essaawa zino bali kukola nteekateeka kulaba nga baleeta ennongoosereza baddemu bakakaseti ddala kooti y'abannamagye efuna obuyinza obwozesa n'abantu baabwe bulijjo bino byonna kaakati tetugenda kuddamu ate kulaba sengavuddemu ngazzeemu ate ate tebaddemu mukulu ne bamunoneena ate ne bamala ne bamuzaayo eri kakati tuyina ffe bannamateeka waliwo gye bayita stare decisis oba nti ogwaggwa gusobola okukozesebwa okusala guno oguliwo singa gibanga girina ebintu ebyenjawulo oba ebintu ebyagala okufaanana mu guno gw'oboowoza abaganda balina bye bagiyita nti oba ogwaggwa gwe gusala oba balina bye bakyogera awo nabo babaganda nedda ndooza limbadde ndooza lala ogusuze gukuwempoza balina eŋŋombo nnyingi nnyo kakati tuyina emisango ng'ovudde ku ssemateeka article 92 ye egamba nti tokkirizibwa palamenti terina buyinza bukola tteeka nga ligenderedde okuwakanya ensala ya kooti kyeba yasazeewo obwo buyinza tebuyina era palamenti yonna etuula n'ekozesa obuyinza obwo eba ekozesezza obuyinza bwetakola ki bwetayina era mu democracies obeera osobola okuwaabira etteeka era noddamu n'olisazaamu ekyo abatuwuliriza kyaliwoko edda twalina wano police act lyetteeka poliisi eyo kwekolera naye akawaayiro namba 32 kaali kagamba nti tokkirizibwa kuba lukuŋŋaano okuggyako nga poliisi ekuwadde olukusa ne bakawaabira mu kooti nga bagamba nti akukamenya ssemateeka kubanga ssemateeka yagamba ti eddembe ly'okukuŋŋaana
lyabwe bange baba bakamaliriza omusango era ne tugusinga bwe tumala okugusinga omusango ogwo Parliament neetandika okukola gye bayita Public Order Management Act. Public Order Management Act eyo of course yali bill ng'ate egenderedde okuzzaawo akawaayiro kali era akakola ki akavaawo. So ekitongole ekya Foundation for Human Rights Initiative nikiwaaba mu kooti era nga nekifuna ensonga ensala eyo ng'egamba nti tokkirizibwa kukola nga Parliament teeka naye nga ligenderedde ndowooza yali Human Rights Commission wa Foundation for Human Rights Initiative nga ligenderedde ate okuwakanya ensala ya kooti kyeba yakoze ki kyeba yasaze n'olwekyo Parliament egenda kukola amateeka naye ekkirizibwa kukola mateeka si agawakanya ensala okugeza tekkirizibwa kukola teeka nga basiviliani baddayo mu kooti maasho kuba ekyo kooti yakimala Supreme Court balina tandikira ku bapya tebalina kuzzaayo basiviliani ekyokubiri tebalina kukola kooti mu teeka lyabwe eryo ng'esobola okuzzaayo abaawummula amagye nga bakoze ensobi naye batwala mu kooti y'amagye era tebakyakkirizibwayo naye esobola okukola etteeka ng'egenderera ku nsala y'omusango nga mwotadde ne advisory orders omusango ze gwawa oba kooti ze yawa order emu ku ezo abatuuliza advisory order si order enera nga order ya kooti naye ate si advice si magezi bugezi naye kati ye eri mu makkati aga order ne advice kyebaba bayita advisory order bagamba nti singa musobola nga eggwanga lyagala okutambulira ku musingi gwa demokrasiya tye mwandididde ne mukolayo eyandibadde court martial division eya high court nga division namba nga bwe tulina international crimes division nga bwe tulina criminal division nga bwe tulina civil nga bwe tulina land nga bwe tulina family kati tuba ne military oba court martial naye nga division ya high court nga kitegeeza etambulira ku rules ezaeri entuufu ezigendera mu ssemateeka wa Uganda kyabalamuzi babeera balamuzi nga balina qualifications ez'obulamuzi balooya rules of procedure zibeera zezo ziteeka ekitiibwa mu chapter 4 ya constitution ya Uganda wana abajasi bantu bennyini bana Uganda bawedde emirimu balina n'endagamuntu so ebyo byonna nga bigobererwa n'olwekyo Parliament ekkirizibwa okuba nga yatudde caucus naye proposals zina okuba nga tezigenda kukontana na musango nga bwe gwasalibwa. Okay. Ekya Aaron Kiza kyewunyiza kati waliwo obukwakulizo bwa mirundi ebiri nze sibigoberedde sinamanya mu bimu ku kyenatya kooti eyo bwe yali esala eyina ebintu bya affecting oba waliwo effect gye yateekako negamba nti omusango ogukyawulirizibwa nga gwa civilian guli affected by the decision ene egukolako era egyo emisango giveeyo mangu mu court martial omusango guyina apiiru nayo giveeyo mangu mu court martial gijje muki mu kooti y'abantu naye omusango gwasalibwa nga teguyina apiira ogwo teguyina eyo bagiyita collateral review ogwo guddemu gutunulwemu eyo kakati ogwo guba gwakaweddemu so kisoboka sinaba syabigoberedde kati nkozesa bwongo bwange nga munamateeka ntaputa nti singa mbadde mpolereza gavumenti ndabanga omusango gwa Kiza ogutakyalina audience kubanga ndabanga decision yakolebwa okujjako nga yali ayina empapula zataddeyo mu court martial court of appeal naye wabanga tezaaliyo kiba kiralamu judgment eno esobola obutamuyamba kubanga ogugwe gwaggwa talina right of tiwaliwo procedure ndala kati omusango guno si yeyaguwaaba n'olwekyo tosobola gamba nti bwe gwakola decision yali yiye kitwaleko ku katono ne ku kigambo ekyayogerwa honorable ndowooza
waliwo ebiseera ebyo waliwo emirimu emitongole bino nawe tubiraba gye buvuddeko obunzi bwa mwakikondako ne muganda wange Adam deputy speaker yaga nti tebalina kye bayinza kukola bali helpless tebasobola naye parliament bwe bijja nga waliwo ebintu ebitaaga okuyisa ng'etteeka ly'emmwanyi naki eryanyi livaayo ebintu ebijja nga bino nga parliament beetaaga eveeyo bagidukanya bagamba nti bali helpless jo gana amasega gano ogalaba otya mu mpeereza yaago ng'era akaseke tulimu akazibu olaba nti balina obusobozi obumala mu mateeka tulina gye tuyita separation of powers doctrine naye nekye bayita checks and balances nti ebitongole bino ebisatu oba amasiga asatu eri executive erya legislature nga parliament ne judiciary nga court nti getengeredde mu mateeka bwe kyandibadde naye ate galimu okwekuba mu ttooki getengeredde naye gekuba mu ttooki gatya nti abalamuzi ogenda okulaba nga ate president yabakola ki yabalonda naye ate bwe baba bakola emirimu nti balina okuba nga beetengeredde si yabalagira nti ate palamenti bwekola ekintu kyonna kisobola okutunulwamu kooti n'ekisazaamu nti ate kooti yo yennyini tekola mateeka omulimu gw'okola mateeka gwa palamenti yeetekesa mu nkola oba ekola ensala of course jurisprudence egenda egamba nti judges make law naye sokola mateeka nga guno nti akawaayiro kano kasoma kino naye basobola okusazasazaamu obuwaayiro n'okukola principle kati gwe n'osinziira okwo n'otereeza ki etteeka lyo bw'oba oyagala okutunuulira ensonga eri mu Uganda gavumenti eno naddala president wa Uganda ye ayina enkola eyiye oba system gyasinga okwagala okukozesa gye bayita puppetry oba muppetry nti abatuuliriza mulina okutegeera nti puppet katuyite kale akagologoosi kagologoosi ako bw'olaba kawanika bayinza ogamba nti akagologoosi kazina bulungi naye buli kintu kye kakola wabeerayo omuntu emabega asika waya okukakozesa ekintu ekyo ne basasula ne ssente yasalawo ne kasitula okugulu yasalawo ne kanyeenya omutwe yasalawo ne kanyeenya omukono yasalawo ne kabeeraawo nga tekalina kye kakola asika waya kati ye yabeera puppet master yandibadde n'omuzinyo omutuufu kati gavumenti eno eyagala nnyo sisitimu eyo kyova olaba nti mu bifo eyagala nnyo teekamu abajaasi mu bifo byonna lwaki kubanga abajaasi abo ekyamazima bawuliriza nnyo bakama baabo ate bakugambye nti president yabeera commander in chief tebalina nnyo byakwetooloola bamuteeka mu revenue ajja kukola mulimu gwe bamuteeka mu poliisi eyali emutawaanya ennyo president wa Uganda oyo weyajjira ng'agamba poliisi emutawaanya erimu kawukuumi bateekamu abamagye bamuyamba bulungi kuba bawuliriza ebiragiro so atuuka ekiseera nga everybody is the question nga ye answer president wa Uganda kati system eyo eya muppetry egenze maaso kubanga president wa Uganda ekyamazima omanyi bw'olwa kukulembeze n'obeerako emyaka 4 otuuka ekiseera nga buli muntu ali mu kifo yagenda okugendamu nga gwe president kati nga gwe mukama wa buli muntu naturally kati kyekiriwo president wa Uganda talina muntu gwe yeeraliikirira nti ono expert nnyo buli muntu yagenda okugenda waatudde awo nga president yamulonze obanga directly oba indirectly kati eyo system emalawo bino byogamba okwetengerera kugamba nti parliament tetulina maanyi abatayogera mu mateeka nti mu mateeka balina amaanyi n'obuyinza naki naye aba ayogera nti bwe baba tebasise waya kino tetukikola kati etteeka ly'emmwanyi bayisika waya bano ne bazina kugikwatako waya baba basise so eyo system ya puppetry oba muppetry eyo yesinga okulemesa ebitongole byonna ekirala honorable nakyo nga kikulu ekigambo I want I will nga kiri mu bakulu okiwulirako eddaku zino I want this to do this I want him to do this I want her to do this obuyinza
tebukyali nnyo mu system zaabyo nga we baazikolera mu mateeka njagala oli yeetonde njagala onaakolebwa ati ngeza bugeza jasi nti ennaku z'olulimi nga lutambulidde nnyo ku muntu nga kijja bwe kityo obuyinza bunyumye nze nja kutegeeza waliwo wano batugamba mbu Idi Amin omanyi ye Idi kati yayagalako n'eggwanga lino nga Mobutu bwe yakyusa DRC n'agifuula Zaire ono ye Uganda yali ayagala gifuula Idi era kabineti ye yonna mbu nekkiriza nti Uganda bagite Idi bagituume Idi kakati naye baba tebannamaliriza concludinga ne wajjayo ekisajja bakiyita Maria Mungu nga kinne nnyo kyone kiwanika ne kigamba Mr. President nze ndowooza sandikkanyiza naawe ku nsonga eno n'akibuuza lwaki ne kimubuuza nti President omanye ensi gye bayita Cyprus kono nti ate kati kikwataganira wana ku kino nti anti eyo ensi Cyprus abantu baayo babayita ba Cypriots kati naffe wano bo ensi bw'ogituuma Idi ojagenda okulaba nga abantu babayita ba idiots ate tekijja kuba kirungi Maria Mungu oyo gwe bagambanga omusajja ali faranga byasanga bye byekolera era mbu Idi Amin kwe kugamba nti kati mu lumu eno yonna abantu abasinga amagezi tuli babiri ffe kanze ne Maria Mungu era ensi mu Uganda so kakati obukulembeze bujja ne appetite ezenjawulo ojja kutuuka ekiseera ne ku ssente za Uganda olabeko omutwe gwakulembera kubanga atandika okufuna appetite ezenjawulo kati kujoga kuzze nnyo kuda kubida ku feeling kakati ebintu feeling kati zizze nnyo so n'olwekyo ojja biraba bingi kubanga n'entalo zonna z'owulira makomera onayogedde ku gundi kati buli kimu ono yagambye ku gundi bamutikira obwakabaka eri Mbajaluwe Kenya ne bamuteekako awo kati wajja tuuka ekiseera ebintu bye bagenda okukola kati byonna birina kubanga bimumatiza tukola ndi kati atinga omutendereza obulungi omaliriza nga omuli ku mwanjo okusinga atamutendereza bwe kityo bwe kiri ona bogenda kunzikiriza mbere nga ntawano ku masimu bano Uganda tuli ku ntesa yaabwe naye ne kano sinza kubanga sikakonako ya kikatu kya ina eziwera koko omukulu agenze President Museveni agenze kati mu nkola y'okutalaga kulaba enkola ey'emiruka ensimi ziteekebwa ku miruka okugasa abantu nga sinzira ku miruka bese parish development model arabe bwe bikola ona botambuddeko okunsinga ekintu kino gwo kiwulira otya muli bannamasaka muli bannabuddu muli bakozi nnyo PDM eyo gwo giwulirayo modo emu tesobola kuba na results era nze neewuunya bannayuganda bwe babagamba ebintu bwe bityo ne babikkiriza obwavu bwe buba bunaakwata omuntu oba abantu mu society bwo bwennyini bugoberera models nnyingi kakati olwaleero omwana w'essomero azaalibwa omwana yazaalibwa n'ayingira essomero n'asomera emyaka nga 14 kubanga katugeza ata emyaka 14 paka ku university nga tayingizanga nusu naki ne university n'agikuba emyaka 3 era nga tayingiza nusu naki egyo myaka emeka kati kitegeeza waliwo obwavu obwakwata omwana oyo nga buli academic best nga tubetaddeko fefeka nga bwo buzze lwa nsoma eri mu ggwanga ti omwana atandika okusoma bwati nga tayingiza nusu n'emu n'amala emyaka 16 17 nga takola asoma buki gwoteeka mu muteeke yes kati oyo omwana agenda graduating nga mwavu naye ng'obwavu buzze olwa academic system gye tulina muki mu Uganda eriyo abakyala edda bagambanga nti tebakola bagenda waka omusajja n'amulabirira n'akola ki naye ng'omukyala akola bino kakakwata abakyala nga buli gender best so bw'oba onaamalawo obwavu tosobola kukozesa modo emu oyina okukozesa a multiplicity of models okumalawo obuki obwavu buli modo kati oyina okuba ne modo ng'eri academic best kyovola nti ensi ezimu zigenda nezikola nezitandika okugaba okukola kye bayita quantitative easing okuteeka ensimbi enkalu mu nsawo z'abaana abagraduatinga
batandikire ko capital ngentandikwa kakati ne batandika okuba ne sente wabawo omwoga gw'abakyala wabawo omwoga gw'abayizi wabawo omwoga kakati waliwo okukola njagala okutegeeza omukozi wa gavumenti akola okuva ku ssaawa 2 oba 3 paka ssaawa 10 oba 11 kakati ate bw'amala okulitayalinga ku myaka 6 n'azuula nti kati alina okufuna ensako ye ainvestinga atandika okukola okwekozesa kati atuka okwekozesa nga takyalina maanyi gakola kyova olaba nti omuntu agenda okuva mu gavumenti oba okuva mu mirimu gino egy'okukola ng'ekintu kyasinze okusobola kuweerera baana naye tasobola kugaggawala kati waliwo obwavu obuluma abantu nga bali labor based so kakati bw'oba oyagala okukola investment base mu laborers olina okukola model eyaabwe so buli model erina okubeerawo zirina kuba nyingi n'okusinza ku World Bank report ate zonna zibeera field tested toyinza kati president okutambula nti agenda alabe bweri successful aba just anoonya bululu kubanga soko mbulire sampling procedure agituuka katya who generates the sample ey'abantu bagenda okulaba ekyokubiri kati ye bw'alambula bw'akola report agenda giwaani yabako byezuulira ate ye yennyini ebitongole ebirina okuddukanya emyoga bye byandikoze report ne bizimuwa kati ate ye bw'alambula bw'akola report agiwaani so n'olwekyo ekyo tekirina kiddako ekyo kyo kya byabufuzi PDM sente nga nyingi ziteereddwamu abamu nno batandise n'okubalirira nti okutambula kwe sente ze kukozesa mbu ate zisinga ezigabiddwa esaasanya ezingako kuzaba yataddemu n'olwekyo naye nga ye president wa Uganda mugezi era kati alabika nga ali mu kugenda mu bantu be kunoonya bululu so akalulu kano kagenda kuba kanjawulo n'aka 221 221 teyanoonya bululu nakugamba yali yeekweka covid teyava mu yalingizanga mu ddirisa bagamba ki eyo mubangambire mubanyonyole kati yeetuukidde n'olwekyo wajja kubaawo enjawulo mu ngeri gy'agenda okukyangamu ebiki ebintu bye the quality and level of believability nti yawangudde ejja kuba haya okusinga kuyaggwa kubanga naye kenyini akyekwatiddemu kuno akakadde ke tebajja kabba ak'obululu ke bamubbako luli tewaliwo kakadde nuupu yamubba bululu akakadde tannaba kuba na bukakafu bwatulaga nti ebyava mu kulonda bye balangirira bukakafu tebuliiwo so n'olwekyo ate babakatwalawo bw'oba obanjanga mukasirise bw'oba obanja kitakoze toyinamu mukono ndoza ja kufuna olunaku lumu tujje tusomesa abantu by the way ebibiina by'obufuzi bibeerawo bitya kakati ekiriwo abantu baffe abatuwuliriza muleka bannabyabufuzi muyisinganya nabo nga bajja mu tawuni okulwanyisa Museveni nga nammwe mugenda mu dduuka okukola sente za famire zammwe muddeyo n'obuveera kakati ne mwagala bo basiibe nga bavumirira Museveni embeera yammwe etereere mwe musiibe nga munoonya sente bo babeesaddaaka etereezeera embeera yammwe kakati eyo that degree of selfishness naye mwetaaga mugiveemu mutandike okulabirira ebibiina by'obufuzi mulabirire bannabyabufuzi kati awo mutandike okubabanja bye batakoze ensi nga Kenya bwe zikola lumu naliko ne Raila Odinga n'ambuuza akalulu kayinza kutwala sente nga mmeka Uganda nenzimubuulira n'agamba nti mukola mutya okuzifuna ne mugamba nti era ffe tuba nazo okwata mu nsawo yo tuna kizimbe kyo how can I run politics on my own money am I going to lead for myself nyinza ndi okukola ebyobufuzi ku sente zange ngenda kwekulemberera oba kitegeera so dictator asookera ddala mu nsawo y'omunnabyabufuzi gwate omuwagizi we gw'omumuteekamu nti mmwe abalina okuba nti mmwe mubeezaawo process ey'okugjaku gavumenti mutereere emisolo gitereere buli kimu ekibaluma kiggwewo mufune ku nguudo za kolas ate mwagala ono alwanirira ate ye yennyini yabakola ki yabakafiramu mulinga abagamba nti amaaso geetikka amaaso tegayina kwetikka
amaaso galina kukulaga gwe yeetisse wawe olina okuyitira otwale byokutte ki byewetisse so ne bannayuganda nabo babeere kimu ku bibenenya kyekyo kyennyini sabuusiibule Honorable Kagogo Williams esoma ggulire tujja kujja tubasomese era njagala nammwe mutegeere nti kati muyine katala eri ebibiina byammwe bye muwagira ne bannabyabufuzi kale sebo webali nnyo tuliza okutugoberera bwe tutambula nakola tugenda mawulire